Bassekabaka ekyokubiri essula ya 21 okutuuka ku ya 25. Manase yali yakamaze emyaka 12 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 55 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kefuziba. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, ng'eby'emizizo bwe biri eby'abamawanga Mukama bye yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'azimba nate ebifo ebigulumivu Keezeekiya kitaawe bye yazikiriza, n'asimbira Baali ebyoto, n'akola Asera nga Akabu kabaka wa Isirayiri bwe yakola, n'asinza eggye lyonna ery'omu ggulu n'aliweereza. N'azimba ebyoto mu nnyumba ya Mukama, Mukama gye yagambako nti mu Yerusaalemi mwe nditeeka erinnya lyange. Era n'azimbira eggye lyonna ery'omu ggulu ebyoto mu mpya 2 ez'omu nnyumba ya Mukama. N'ayisa mu muliro mutabani we, n'akola ebyobufumu n'aba n'obulogo, n'agendanga eri abo abaaliko emizimu n'abalogo, n'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. N'asimba ekifaananyi ekyole ekya Asera kye yakola mu nnyumba ya Mukama, gye yagambako Dawudi ne Sulemaani mutabani we nti, mu nnyumba eno ne mu Yerusaalemi kye neeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri, mwe nditeeka erinnya lyange emirembe gyonna. So siriwabya nate bigere bya Isirayiri okuva mu nsi gye nawa bajjajjammwe, kyokka bwe muneekuumanga okukola nga byonna bwe biri bye mbalagidde, era ng'amateeka gonna bwe gali omuddu wange Musa ge yabalagira. Naye ne batawulira, Manase n'abasendasenda okukola ebibi okusinga amawanga bwe gaakolanga Mukama ge yazikiriza mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo Mukama n'ayogerera mu baddu be bannabbi nti, kubanga Manase kabaka wa Yuda akoze eby'emizizo bino, era akoze obubi okusinga byonna Abamoli bye baakola bamusooka, era ayonoonyesezza Yuda n'ebifaananyi bye. Mukama Katonda wa Isirayiri kyeyava ayogera nti, laba, ndeeta ku Yerusaalemi ne Yuda obubi obwenkana awo, buli anaabuwuliranga n'okwamirira amatu ge gombi ne gaamirira. Era ndirega ku Yerusaalemi omuguwa ogw'e Samaliya n'ejjinja erigera ery'ennyumba ya Akabu, era ndisangula Yerusaalemi ng'omuntu bw'asangula essowaani ng'agisangula era ng'agivuunika. Era ndisula ekitundu ekifiseewo eky'obusika bwange ne mbagabula mu mukono gw'abalabe baabwe, kale balifuuka muyiggo era munyago eri abalabe baabwe bonna, kubanga bakoze biri mu maaso gange bibi, ne bansunguwaza okuva ku lunaku bajjajjaabwe kwe baaviira mu Misiri ne leero. Era nate Manase n'ayiwa omusaayi ogutaliiko musango mungi nnyo okutuusa lwe yajjuza Yerusaalemi eruuyi n'eruuyi, obutasaako kwonoona kwe yayonoonesa Yuda ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Manase ne byonna bye yakola n'okwonoona kwe yayonoona tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. Manase ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa mu lusuku olw'oku nnyumba ye mu lusuku lwa Uza. Amoni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Amoni yali yakamaze emyaka 22 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 2 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Mesulemesi muwala wa Kaluza ow'e Yotuba. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga Manase kitaawe bwe yakola, n'atambulira mu kkubo lyonna kitaawe lye yatambuliramu, n'aweereza ebifaananyi kitaawe bye yaweereza n'abisinza. N'ava ku Mukama Katonda wa bajjajjaabe n'atatambulira mu kkubo lya Mukama. Abaddu ba Amoni ne bamwekobaana ne battira kabaka mu nnyumba ye. Naye abantu ab'omu nsi ne batta abo bonna abeekobaana kabaka Amoni. Abantu ab'omu nsi ne bafuula Yosiya mutabani wa kabaka mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amoni bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. N'aziikibwa mu ntaana ye mu lusuku lwa Uza. Yosiya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Bassekabaka ekyokubiri essula 22. Yosiya yali yakamaze emyaka 8 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 31 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Yedida muwala wa Adaya ow'e Bozukasi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, n'atambulira mu kkubo lyonna erya Dawudi jjajjaawe, n'atakyamira ku mukono ogw'eddyo newankubadde ku gwa kkono. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'18 ogwa kabaka Yosiya, kabaka n'atuma Safani mutabani wa Azaliya mutabani wa Mesulamu omuwandiisi eri ennyumba ya Mukama ng'ayogera nti, mwambuke eri Kirukiya kabona asinga obukulu, abale ffeeza ezireetebwa mu nnyumba ya Mukama, abagazize bakasoloza ku bantu. baziweyo mu mukono gw'abakozi b'emirimu abalabirira ennyumba ya Mukama,
baziwe abakozi b'emirimu abali mu nnyumba ya Mukama okuddaabiriza ebituli by'ennyumba, ababazi n'abazimbi n'abazimbi b'amayinja, era olw'okugula emiti n'amayinja amabajje okuddaabiriza ennyumba. Naye tebaabalirira muwendo eri abo gw'effeeza ezaweebwayo mu mukono gwabwe, kubanga bakolanga n'obwesigwa. Awo Kirukiya kabona asinga obukulu n'agamba Safani omuwandiisi nti, nsudde ekitabo eky'amateeka mu nnyumba ya Mukama. Awo Kirukiya n'awa Safani ekitabo n'akisoma. Awo Safani omuwandiisi n'ajja eri kabaka n'addisa kabaka ebigambo, n'ayogera nti abaddu bo baggyemu effeeza ezirabise mu nnyumba, ne baziba mu mukono gw'abakozi b'emirimu abalabirira ennyumba ya Mukama. Awo Safani omuwandiisi n'agamba kabaka nti, Kirukiya kabona ampadde ekitabo. Safani n'akisoma mu maaso ga kabaka. Awo olwatuuka kabaka bwe yawulira ebigambo eby'ekitabo eky'amateeka, n'ayuza ebyambalo bye. Awo kabaka n'alagira Kirukiya kabona ne Akikamu mutabani wa Safani, ne Akubooli mutabani wa Mikaya, ne Safani omuwandiisi, ne Asaya omuddu wa kabaka ng'ayogera nti, mugende mumbuulirize Mukama nze n'abantu ne Yuda yenna eby'ebigambo eby'ekitabo kino ekizuuliddwa. Kubanga obusungu bwa Mukama obubuubuuse eri ffe bungi, kubanga bajjajjaffe tebaawulira bigambo bya kitabo kino okukola nga byonna bwe biri ebyatuwandiikirwa. Awo Kirukiya kabona ne Akikamu ne Akubooli ne Safani ne Asaya ne bagenda eri Kuluda nabbi omukazi muka Saluma mutabani wa Tikova mutabani wa Kalukaso omuwanika w'ebyambalo. Oyo yabeeranga mu Yerusaalemi ku luuyi olwokubiri, ne bateesa naye. Awo n'abagamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, mumugamba omusajja abatumye gye ndi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba, ndireeta obubi ku kifo kino ne kwabo abakibeeramu, ebigambo byonna eby'ekitabo kabaka wa Yuda kyasomye. Kubanga abanvuddeko ne bookera obubaane eri bakatonda abalala, ne bansunguwaza n'omulimu gwonna ogw'engalo zaabwe. Obusungu bwange kye buliva bubuubuuka ku kifo kino, so tebulizikira. Naye kabaka wa Yuda abatumye okubuuza Mukama, bwe mutyo bwe muba mumugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, olw'ebigambo by'owulidde, kubanga omutima gwo gubadde mugonvu ne weetowalize mu maaso ga Mukama bw'owulidde bye nayogera ku kifo kino ne kwabo abakibeeramu, nga balifuuka amatongo n'ekikolimo, n'oyoza ebyambalo byo n'okaaba amaziga mu maaso gange, nange nkuwulidde bw'ayogera Mukama. Laba kyendiva nkukuŋŋaanya eri bajjajjabo n'okuŋŋaanyizibwa mu ntaanaayo mirembe, so n'amaaso go tegaliraba bubi bwonna bwe ndireeta ku kifo kino. Ne baddiza kabaka ebigambo. Bassekabaka ekyokubiri essula 23. Awo kabaka n'atuma ne bakuŋŋaanyiza gy'ali abakadde bonna aba Yuda n'ab'e Yerusaalemi. Kabaka n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'abasajja bonna aba Yuda ne bonna abaatuula mu Yerusaalemi wamu naye, ne bakabona ne bannabbi n'abantu bonna abato n'abakulu, n'asoma mu matu gaabwe ebigambo byonna eby'ekitabo eky'endagaano ekizuuliddwa mu nnyumba ya Mukama. Kabaka n'ayimirira wali empagi n'alagaanira endagaano mu maaso ga Mukama, okutambula okugoberera Mukama n'okukwata amateeka ge n'ebyo bye yategeeza n'ebiragiro bye n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna, okunyweza ebigambo eby'endagaano eno ebyawandiikibwa mu kitabo kino. Abantu bonna ne bayimirira okwesibira endagaano. Awo kabaka n'alagira Kirukiya kabona asinga obukulu ne bakabona ab'omutindo ogwokubiri n'abaggazi okufulumya mu yeekaalu ya Mukama ebintu byonna ebyakolerwa Baali ne Asera n'eggye lyonna ery'omu ggulu, n'abyokera ebweru wa Yerusaalemi ku ttale eriri ku Kidulooni, n'evvu lyabyo n'alitwala e Beseri. N'aggyawo bakabona abasinza ebifaananyi bakabaka ba Yuda be baayawula okwotereza obubaane ku bifo ebigulumivu mu bibuga bya Yuda ne mu bifo ebyetoolodde Yerusaalemi. N'abo abaayoterezanga obubaane Baali n'enjuba n'omwezi n'emmunyeenye n'eggye lyonna ery'omu ggulu. N'aggya Asera mu nnyumba ya Mukama ebweru wa Yerusaalemi, n'akireeta ku kagga Kidulooni, n'akyogera ku kagga Kidulooni, n'akirinyirira, n'akifuula ekifunvu, n'akifuula effunfuge, n'asuula effunfuge lyakyo ku malaalo g'abakopi. N'amenyamenya ennyumba ez'abaalyanga ebisiyaga ezaali mu nnyumba ya Mukama, abakazi gye baalukiriranga Asera ebitimbibwa. N'aggya bakabona bonna mu bibuga bya Yuda, n'ayonoona ebifo ebigulumivu bakabona kwe baayoterezanga obubaane okuva e Geba okutuuka e Beruseba,
n'amenyamenya ebifo ebigulumivu eby'oku nzigi ebyali awayingirirwa mu mulyango gwa Yusu omukulu w'ekibuga, ebyali ku mukono ogwa kkono ogw'omuntu awali wankaaki w'ekibuga. Era naye bakabona ab'ebifo ebigulumivu ne batayambuka eri ekyoto kya Mukama mu Yerusaalemi, naye ne baliranga emigaati gitazimbulukuswa mu baganda baabwe. Era n'ayonoona Tofesi ekiri mu kiwonvu eky'abaana ba Kinomu. Omuntu yenna alema okuyisa omwana we ow'obulenzi newankubadde ow'obuwala mu muliro eri Moleki. N'aggyawo embalaasi bakabaka ba Yuda ze baali bawadde enjuba awayingirirwa mu nnyumba ya Mukama, awali enjuba ya Nasanumereki omulaawe eyaliraana yeekaalu, n'ayokya amagaali g'enjuba omuliro n'ebyoto ebyali waggulu ku nju eya waggulu eya Akazi. Bakabaka ba Yuda bye baali bakoze n'ebyoto Manase bye yali akoze mu mpya zombi ez'ennyumba ya Mukama, kabaka n'abimenyamenya n'abisindika wansi okubiggyawo, n'asuula enfuufu yaabyo mu kagga Kidulooni. N'ebifo ebigulumivu ebyayolekera Yerusaalemi ebyali ku mukono ogwa ddyo ogw'olusozi olw'obwonoonefu, Sulemaani kabaka wa Isirayiri bye yazimbira Asutarosi omuzizo gw'Abasidoni, ne Kemosi omuzizo gwa Mowaabu, ne Mirukomu omuzizo gw'abaana ba Amoni, kabaka n'abyokya. N'amenyamenya empagi, n'atema ba Asera, n'ajjuza ebifo byabwe amagumba g'abantu. Era n'ekyoto ekyali e Beseri n'ekifo ekigulumivu n'abimenya. Mutabani wa Nebati eyayononesa Isirayiri kye yakola. Ekyoto ekyo n'ekifo ekigulumivu n'abimenya, n'ayokya ekifo ekigulumivu n'akirinyirira, n'akifuula effuufuge n'ayokya Asera. Awo Yosiya bwe yakebuka n'alaba amalaalo agali eyo ku lusozi, n'aggya amagumba mu malaalo, n'agokera ku kyoto, n'akyonoona ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama omusajja wa Katonda kye yalangira, eyalangira ebigambo bino. Awo n'ayogera nti, kijjukizo ky'ekyo kye ndaba. Abasajja b'omu kibuga ne bamubuulira nti ge malaalo g'omusajja wa Katonda eyava mu Yuda n'alangirira ebigambo ebyo by'okoze ku kyoto eky'omu Beseri. N'ayogera nti mumuleke, omuntu yenna aleme okusimula amagumba ge. Awo ne baleka amagumba ge wamu n'amagumba ga nnabbi eyava mu Samaliya. Era n'amasabo gonna g'ebifo ebigulumivu agali mu bibuga eby'e Samaliya, bassekabaka ba Isirayiri ge bakola okusunguwaza Mukama, Yosiya n'agaggyawo n'akola ng'ebikolwa byonna bwe byali bye yakola mu Beseri. N'attira bakabona bonna ab'ebifo ebigulumivu abaali eyo ku byoto, n'abyokerako amagumba g'abantu, n'addayo e Yerusaalemi. Awo kabaka n'alagira abantu bonna ng'ayogera nti, mukwate okuyitako eri Mukama Katonda wammwe nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kino eky'endagaano. Mazima tebakwatanga kuyitako okwenkana awo okuva ku mirembe gy'abalamuzi abalamula Isirayiri, newankubadde mu mirembe gyonna egy'abassekabaka ba Isirayiri, newankubadde mu gy'abassekabaka ba Yuda. Naye mu mwaka ogw'18 ogwa kabaka Yosiya ne bakwata okuyitako okwo eri Mukama mu Yerusaalemi. Era nataba abaliko emizimu n'abasawo ne baterafi n'ebifaananyi n'emizizo gyonna egyalabika mu nsi ya Yuda ne mu Yerusaalemi, Yosiya n'abiggyawo, alyoka anyweza ebigambo eby'amateeka ebyawandiikibwa mu kitabo Kirukiya kabona kye yazuula mu nnyumba ya Mukama. Era tewali kabaka eyamusooka eyamufaanana, eyakyukira Mukama n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna n'amaanyi ge gonna, ng'amateeka ga Musa gonna bwe gaali, so n'oluvannyuma lwe tewaagolokoka n'omu eyamufaanana. Era naye Mukama n'atakyuka kuleka ekiruyi kye ekingi ekyabubuusa obusungu bwe eri Yuda olw'okumusunguwaza kwonna Manase kwe yamusunguwaza. Mukama n'ayogera nti, ndiggyawo ne Yuda mu maaso gange nga bwe nziggyawo Isirayiri, era ndisuula ekibuga kino kye neeroboza Yerusaalemi, n'ennyumba gye nayogerako nti erinnya lyange linaabanga eyo. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosiya ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka ba Yuda? Ku mirembe gya Falaawo Neeko kabaka w'e Misiri n'attabaala kabaka w'e Bwasuli ku mugga Fulaati, Yosiya n'amutabaala n'amuttira e Megiddo bwe yamulaba. Abaddu be ne bamusitulira mu ggaali ng'afudde, ne bamuggya e Megiddo ne bamuleeta e Yerusaalemi ne bamuziika mu ntaana ye. Abantu ab'omu nsi ne batwala Yekoyakazi mutabani wa Yosiya
ne bamufukako amafuta ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe. Yekoyakaazi yali yakamaze emyaka 23 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Kamutali muwala wa Yeremiya ow'e Libuna. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali bajjajjaabe bye baakola. Awo Falaawo Neko n'amusibira mu masamba e Libula mu nsi y'e Kamasi aleme okufuga mu Yerusaalemi. N'asalira ensi omusolo gw'effeeza talanta 10 ne zaabu talanta 1. Awo Falaawo Neko n'afuula Eriyakimu mutabani wa Yosiya kabaka mu kifo kya Yosiya kitaawe, n'awaanyisa erinnya lye n'amutuuma Yekoyakimu. Naye n'aggyawo Yekoyakaazi n'ajja e Misiri n'afiira eyo. Awo Yekoyakimu n'awa Falaawo effeeza ne zaabu, naye n'asalira ensi ebintu okuwayo effeeza eyo nga Falaawo bwe yalagira. Yasolooza effeeza ne zaabu ku bantu ab'omu nsi, ku buli muntu nga bwe yasalirwa ebintu, okubiwa Falaawo Neko. Yekoyakimu yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Zebida muwala wa Pedaya ow'e Luma. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali kitaawe bye yakola. Bassekabaka ekyokubiri essula 24. Ku mirembe gye Nebukaduneza kabaka w'e Babuloni n'ayambuka, Yekoyakimu n'afuuka muddu we emyaka 3. Awo n'alyoka akyuka n'amujeemera. Awo Mukama n'amusindikira ebibiina eby'Abakaludaaya, n'ebibiina eby'Abasuuli, n'ebibiina eby'Abamowaabu, n'ebibiina eby'abaana ba Amoni, n'abasindika ku Yuda okugizikiriza ng'ekigambo kya Mukama kye yayogera n'omukono gw'abaddu be bannabbi. Mazima ekyo kyajjira Yuda lwa kiragiro kya Mukama okubaggya mu maaso ge olw'okwonoona kwa Manase nga byonna bwe byali bye yakola, era n'olw'omusaayi ogutaliiko musango gwe yayiwa, kubanga yajjuza Yerusaalemi omusaayi ogutaliiko musango, Mukama n'atayagala kusonyiwa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyakimu ne byonna bye yakola ebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. Awo Yekoyakimu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Yekoyakini mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo kabaka w'e Misiri teyeeyongera nate okujja okuva mu nsi ye, kubanga kabaka w'e Babuloni yali alidde byonna ebyabanga ebya kabaka w'e Misiri, okuva ku kagga k'e Misiri okutuuka ku mugga Fulaati. Yekoyakini yali yakamaze emyaka 18 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Nekusita muwala wa Erunasaani ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali bajjajjaabe bye baakolanga. Mu biro ebyo abaddu ba Nebukaduneza kabaka w'e Babuloni ne bambuka e Yerusaalemi, ekibuga ne bakizingiza. Nebukaduneza kabaka w'e Babuloni n'ajja eri ekibuga, abaddu be nga bakyakizingiza. Yekoyakini kabaka wa Yuda n'afuluma n'ajja eri kabaka w'e Babuloni, ye ne nnyina n'abaddu be n'abakungu be n'abaami be. Kabaka w'e Babuloni n'amukwata mu mwaka ogw'omunaana kasooka ali obwakabaka, n'aggyamu eby'obugagga byonna eby'omu nnyumba ya Mukama n'eby'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, n'atematema ebintu byonna ebya zaabu Sulemaani kabaka wa Isirayiri bye yakola mu yeekaalu ya Mukama nga Mukama bwe yayogera. N'atwalira ddala Yerusaalemi kyonna, n'abakungu bonna n'abasajja bonna ab'amaanyi abazira, abasibe 10 ne bafundi bonna n'abaweesi. Tewali abaasigalawo wabula abo abaasinga obwavu ku bantu ab'omu nsi. N'atwala Yekoyakini e Babuloni, ne nnyina kabaka ne bakakabaka n'abaana be n'abakulu ab'ensi n'abatwala e Babuloni nga basibe ng'abajja e Yerusaalemi. Era abasajja bonna ab'amaanyi 7 ne bafundi n'abaweesi 1,000 bonna b'amaanyi nga basaanidde okulwana, abo kabaka w'e Babuloni n'abatwala e Babuloni nga basibe. Awo kabaka w'e Babuloni n'afuula Mataniya muganda wa kitaawe kabaka mu kifo kye, n'awaanyisa erinnya lye n'amutuuma Zedekiya. Zedekiya yali yakamaze emyaka 21 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Kamutali muwala wa Yeremiya ow'e Libuna. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali Yekoyakimu bye yakola, kubanga kyatuukirira mu Yerusaalemi ne mu Yuda lwa busungu bwa Mukama okutuusa lwe yamala okubagoba mu maaso ge. Zedekiya n'ajeemera kabaka w'e Babuloni.
Bassekabaka ekyokubiri essula 25. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'omwenda Kasokali obwakabaka mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi Nebukaduneza kabaka w'e Babulooni n'ajja ye n'eggye lye lyonna okulwana ne Yerusaalemi n'asiisira okukyolekera ne bakizimbako ebigo enjuuyi zonna. Awo ekibuga ne kizingizibwa okutuusa ku mwaka ogwa kabaka Zeddekiya ogw'ekkumi n'ogumu. Ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi ogwokuna enjala n'enyikira mu kibuga, emmere n'okubula n'ebula abantu ab'omu nsi eyo. Awo ne bawaggula mu kibuga ekituli, abasajja bonna abalwanyi ne badduka kiro mu kkubo ery'omulyango oguli wakati w'ababbugwe babiri ogwalirana olusuku lwa kabaka, era Abakaludaaya baali nga bazingizizza ekibuga enjuuyi zonna. Kabaka n'ayita mu kkubo erya Alaba, naye eggye ly'Abakaludaaya ne bagoberera kabaka ne bamutuukako mu nsenyi ez'e Yeriko. Eggye lye lyonna ne lisaasaana okumwabulira. Awo ne bawamba kabaka ne bamwambusa ne bamuleeta eri kabaka w'e Babulooni e Libuna ne bamusalira omusango. Ne battira batabani ba Zeddekiya mu maaso ge ne bamuggyamu amaaso Zeddekiya ne bamusiba mu masamba ne bamutwala e Babulooni. Awo mu mwezi ogwokutaano ku lunaku olw'omusanvu olw'omwezi gwe mwaka ogw'ekkumi n'omwenda ogwa kabaka Nebukaduneza kabaka w'e Babulooni, Nebuzaladaani omukulu w'abambowa omuddu wa kabaka w'e Babulooni n'ajja e Yerusaalemi n'ayokya ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka n'ennyumba zonna ez'omu Yerusaalemi, buli nnyumba ennene n'azokya omuliro. N'eggye lyonna ery'Abakaludaaya abaalina omukulu w'abambowa ne bamenyamenya bbugwe wa Yerusaalemi enjuuyi zonna. N'abantu abafiseewo abasigadde mu kibuga, n'abo abasenguka abasenga kabaka w'e Babulooni n'abafiseewo mu kibiina, n'abantu abafiseewo abasigadde mu kibuga, n'abo abasenguka abasenga kabaka w'e Babulooni n'abafiseewo ku kibiina, abo Nebuzaladaani omukulu w'abambowa n'abatwalira ddala nga basibe. Naye omukulu w'abambowa n'aleka ku abo abasinga obwavu ab'omu nsi eyo okulongoosanga emizabbibu n'okugirimanga. N'empagi ez'ebikomo ezaali mu nnyumba ya Mukama, n'entebe n'ennyanja y'ekikomo ebyali mu nnyumba ya Mukama, Abakaludaaya ne babimenyamenya ne batwala ebikomo byonna e Babulooni, n'entamu n'ebisena n'ebisalako ebisiriiza n'ebijiiko n'ebintu byonna eby'ebikomo bye baaweerezanga nabyo ne babiggyayo, n'ebyotereza n'ebibya ebyali ebya zaabu yaako n'ebyali ebya ffeeza yaako omukulu w'abambowa n'abiggyayo. Empagi zombi, ennyanja emu n'entebe Sulemaani ze yakolera ennyumba ya Mukama, ebikomo eby'ebintu bino byonna tebyagereka. Empagi emu obugulumivu bwayo emikono 18 n'omutwe ogw'ekikomo gwaliko yo, n'omutwe obugulumivu bwagwo emikono 3, omulimu omuluke n'amakoma amawanga nga biri ku mutwe okwetooloola, byonna bya bikomo. N'empagi ey'okubiri yalina ebifaananyi ebyo n'omulimu omuluke. Omukulu w'abambowa n'akwata Seraya kabona asinga obukulu ne Zefaniya kabona owookubiri n'abaggazi abasatu, ne mu kibuga n'aggyamu omwami eyakulira abasajja abalwanyi n'abasajja 5 ku abo abaalabanga amaaso ga kabaka abaalabika mu kibuga, n'omuwandiisi omukulu w'eggye eyayolesanga abantu ab'omu nsi, n'abasajja 6 ku bantu ab'omu nsi eyo abaalabika mu kibuga. Awo Nebuzaladaani omukulu w'abambowa n'abakwata n'abaleeta eri kabaka w'e Babulooni e Libula. Kabaka w'e Babulooni n'abafumita n'abattira e Libula mu nsi y'e Kamasi. Bw'atyo Yuda n'atwalibwa nga musibe ng'aggyibwa mu nsi ye. N'abantu abasigala mu nsi ya Yuda Nebukaduneza kabaka w'e Babulooni be yaleka, abo n'abafuulira Gedaliya mutabani wa Akikamu mutabani wa Safani omukulu waabwe. Awo abaami bonna ab'eggye bo n'abasajja baabwe bwe bawulira nga kabaka w'e Babulooni afudde Gedaliya omukulu, ne bajja eri Gedaliya e Mizupa, Isimayiri mutabani wa Nesaniya, ne Yokanaani mutabani wa Kaleya, ne Seraya mutabani wa Tanukumesu Omunetofa, ne Yazaniya omwana w'Omumakasi, bo n'abasajja baabwe. Awo Gedaliya n'abalayirira bo n'abasajja baabwe n'abagamba nti temutya olw'abaddu b'Abakaludaaya. Mubeere mu nsi muweereze kabaka w'e Babulooni, kale muliba bulungi. Naye olwatuuka mu mwezi ogw'omusanvu, Isimayiri mutabani wa Nesaniya mutabani wa Erisaama ow'ezzadde lya kabaka n'ajja n'abasajja 10 wamu naye ne bafumita Gedaliya n'okufa n'afa.
Abayudaaya n'Abakaludaaya abali awamu naye e Mizupa. Awo abantu bonna abato n'abakulu n'abaami b'eggye ne bagolokoka ne bajja e Misiri kubanga batya Abakaludaaya. Awo olwatuuka mu mwaka ogwa 37 ogw'okusibibwa kwa Yekoyakini kabaka wa Yuda, mu mwezi ogw'Ekkumi ku lunaku olw'omwezi olwa 27, Evirumerodaki kabaka w'e Babulooni n'ayimusa omutwe gwa Yekoyakini kabaka wa Yuda okumuggya mu kkomera mu mwaka mwe yatanulira okufuga. N'amugamba ebyekisa n'agulumiza entebe ye okusinga bakabaka abali awamu naye mu Babulooni. N'awanyisa ebyambalo bye eby'omukomera, n'amugamba ebyekisa n'agulumiza entebe ye okusinga bakabaka abali awamu naye mu Babulooni. N'awanyisa ebyambalo bye eby'omukomera n'aliranga emmere mu maaso g'ennaku zonna ez'obulamu bwe. N'okumuliisanga kabaka n'amuwa ebya bulijjo eby'okumuliisanga buli lunaku omugabo gwalwo ennaku zonna ez'obulamu bwe.